akwatidde ekibiina ki Common Man's Party bendera ku bwa Pulezidenti Mubaraka Munyagwa mu Gati gwa Bata ku ssaawa 9 atuuse mu disitulikiti y'e Kayunga okukuyega abaayo basobole okumulonda mu kalulu akajja. Ono asoose na kuggulawo ofiisi y'ekibiina kye mu Kayunga Town Council wakati mu mizira. Ekituleese wano kuggulawo ofiisi eno. Bw'abadde ayogerako eri abalonzi mu kitundu kino, Munyagwa bakakasizza nga bw'agenda okuwangula bonna abavuganya ku kifo kino. Nze Pulezidenti wa Uganda ow'e10 mwabanyumya bino kimanya Pulezidenti Museveni ajja Ghana ajja kulemerako ebyo mulimu mboozi biboozi. Munyagwa ategeezezza nti mu ssaawa 48 zokka nga yakajja akwata obuyinza abagwira bonna abatalina biwandiiko bituufu bakukajjuutuka. Bali wabakola butembeeyi, bali wano batunda kabalagala, bali wano bakola buli ky'ekitangika abagwira. Njagala okubategeeza bwe mmala okubeera Pulezidenti wa Uganda nga mumaze okunnonda mu ssaawa 48 tewagenda kuba mugwira wano atalina biwandiiko. Ono ayanjulidde abantu omubaka akwatidde ekibiina kye bendera ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti mu ssaza ly'e Bbaale. Ab'Ebbaale kawunti omwana ono gwe mulaba bamuyita Mukulu Kwiri Muhammad Mitima Jakaluba. Bakyalo ne bannyabo tulina ekigendererwa ekikulu era eky'amaanyi naddala mu Bbaale. Bbaale oye! Omutimba oye! Tukoye obubbi bw'ettaka mu Bbaale. Munyagwa talemye kutangaaza ku kabonero k'ekibiina kyabwe ki Common Man's Party. Akabonero akaffe Lusaniya. Olusaniya lutambula n'emmere. Tulina okulusomesa bannayuganda baluliirako batya, so saagala batandike abagulirira abalonzi abo bakola kino. Simbo yaffe Lusaniya ate si Lusaniya olukalu wabula Lusaniya oluliko akapiraawo. Oluvannyuma ono ayolekedde mu ssaza ly'e Bbaale awabadde wategekeddwa olukuŋŋaana lw'egaggadde.